Okwoyo kulimbibwa olina kiweetaaga okumanya twegattengako mu programu buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tomanyi. Ono agambye nti mu buli bw'onakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzigira nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange? Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Omwami musonyiwe mukwano gwoyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigano. N'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 9/8/7 emmere y'omwoyo gwo. Kambanjulira Prosper Junior School tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo. Tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe. Essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeku bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe. Tuva ku daycare ne primary. Tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo, swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo. Osobola tufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti 1 978 435 ne noti 392 964 963 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider. Televoli kuchenda mnana katonyeze musanvu programu yonna enganzi gyoliko mukwano muwanguzi ye tawanika. Programu wanguzi tawanika ekutusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nansana awe nyine era wajja okubanga obatunga obasangawo. Tugenda kubanga tweyongera maaso n'omuwanguzi waffe yenga enaku z'omwezi 3 mu lumu waliwo ngambye nti musumba tuddiremu ennamba eyo gye tusobola okusindikako okutegeka kwaffe okwa 31st. Ennamba y'essimu mukwano eri 0772 ejja kuleeta amannya Kisitu Patrick okukuba oteeka 31st loteekawo contribution yange ya 31st oba oteekawo ekigambo wankulukuku bajja kuba bakitegeera era sobola okugenda we zirina okugenda. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe. Neyanzege bwe ntyo olwadde bw'ebbere ne bunnuma n'embeera nga nkola emirimu ebiri ekyo kankiteye kubanga byempiseemu musumba. Yenga Katonda wamutegeerako katono. Katonda namutegeerako katono naye ate ne musasaanya ekinene okuddirayo ko wali ako kenategeera mwe nagendera n'enzirayo okubuulira omukyala omulogo n'enjiri olwo nno nga batusomesezza kubanga olwo olunaku baali batusomesezza okusonyiwa okwagala abalabe bo abataagalika ebyo musumba byayogera yagala omuntu atayagalika neŋŋamba ku kyonna ekyandi ku mutima ekyali kisinga okunnuma mu bulamu bwange yali omukazi oyo nga simwagala oyo mama wange oyo omulogo gwe banywako oluzaalo. Kyatuuka ekiseera n'omukwata n'omuteeka ku mutima kwegana nagenda okulaba nga buli kimu kyonna kyonna mama kye yaŋŋambye kwegana ndowooza ne bulemu y'okufa kwa mama wange nenjitegeera nti yava ku ye. Mama bwe yali afa yali akunyonyola atya mpozi yaŋŋamba nti nno mwana wange nakunywa luzaalo oyo gw'oyitanga mama gye wabula naye emizimu gimmanja oba emisambwa gimmanja oddeyo naye nze waakiri okufa. So nemuteekako ekyo kyonna era n'okurepingibwa yali nkola ya mubi eyava eyo kubanga nga baŋŋaana okusoma
byali tejagala nsome gyali jagala mbeere muki ngabiruzaalo so eyo yonna yali nkola yaki ya mubinze bwe nategeera nti nno enkola yava ku ye nga ye nempulira nga nnyongera omukyawa n'okusinga neyandeepinga so bwe bansomesa nemmanya nti ono yatayagalika nengula ki nengula gomesi nengula sukaali n'omuti gwa sabbuuni nengenda e Masaka nengenda nemugamba nze nzize nasanga alwadde kansa nga bakamusala emirundi 7 nasanga nga ali mu kayumba yekka nemugamba yenze bampita Grace nangamba Grace owaawa nangamba Grace ko businje omujjukira owa Nambooze nangamba ye batumako obusinje erinnya eryo nendijjako erya KO kubanga lirina kye lyalinga linjukiza ye bwe yalinga mpita n'ensalondi tundireke ku businje nga ye bwe yalinga mpita we yalinga njawulira era ndoza lye lyalinga nga bwogamba nti amanya amaganda endagaano mwe zitambulira kaakati ye erabika ye yali endagaano mwetambulira akuyita businje ko businje ko businje nemugamba ningabe eyo KO eveeko endagaano ebuliraawo olwo ntandise okujjawa akatono kenfunyeeko emutundu ejjukira ate nziruseeyo naye ate olwo nnyongedde okufuna munda munze amaanyi agagenda omubuulira ki enjiri kuba olwo olunaku saa zaali ziweze endoza 8 naye nga twatandise dde okusoma nga bwebimanya ebyemutundwe we natambulira nengenda nemugamba olina okulokoka Katonda alokola era awonya era yogera nti ndokose nali simanyi nnyonnyo nakwatuza bulokozi nangamba olaba ondeetedde gomesi nondeetera kasukaali mwana wange ne kasabbuuni nze ngenda nange naawe ndokose nkole ki ekirala konze kasita okyogedde ye Yesu akutegedde amanyi nti okoze eki nti olokose olwo ebintu maama byakugamba tewabimubuuzaako namubuuza n'abinnyonnyola ng'era bwe byali nangamba mwana wange nsonyiwa nagenda okulaba nga akaaba nangamba nsonyiwa ye bajjajja bwe baba bakusiimye mbasi kyalina kyakkola era basalawo bwe batyo nga siina kyensobola kukolera maama wo namugamba nampakanya naye mwana wange nsonyiwa nsonyiwa nga naye ali ku bulamu agenda nga naye already alajana naye agenda kubanga ye yali alowoozeza ndoozi ajja kubeera mulamu paka naye ate nga naye byebintu byebimu ebyamusazisa n'agamba nze tolaba kyentuuseeko nambikulira oluto bansaze ani emirundi 7 buli lunaku asala ennyama ebyenda babisaze babimazeewo yali mukazi ng'ayagala nnyo endabirwamu yali ayagala endabirwamu obulamu bwe bwonna nga ne bwaba mu nnimiro abeera n'akalabirwamu akajjayo neyeerabako bw'ati n'agamba tunula ondabe bwe nfaanana ne mugamba tofaayo kasita olokose Katonda agenda kola ki kuyamba bwentyo nemuviira ng'amaze okumbuulira story ezo zonna mu kifo kino tukola kye bayita spiritual mapping era bw'otuuka muntu abadde ng'abonaabona obulamu bwe nga tamanyi kigenda maaso ebimu twebaza Katonda nti abitubikkulira n'obitegeera naye ate ebimu abazadde bo basobola okubuulira ddala kyetuyita spiritual mapping otegeere kyekyakola ekyekyakola kitya ekyakusiba oba ekyabaawo lwaki obulamu butambula mu mbeera naawe gyotategeera bwetyo kozi y'obulamu bwo n'okufa kwa maama kyava kuba nti bakunywa bunyu mu luzaalo ne batakuzaayo mu ndagaano ziri kuweereza mizimu kituufu kyekyo musumba era kyo kyakayaniranga olutalo olubadde lunene nnyo omusumba lwali lunene nnyo tutandike kati kubanga olutalo olwo okumanya lwali lunene nnyo neyongera mukama bambi atwagala naddala omwoyo omutukuvu nze nebaza omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu ayina bwe yakikola nempulira nga n'obulamu bwange ninga alina omuzadde kati omusumba nabeera n'abanko nga bampadde oli bwe yansabira ne bampa akasumuluzo ne tutandikira mu fellowship abasumba balala 2 ne beegattako ne babeera nga batusabisa bali 3 kakati ekiseera kyatuuka nga tusoma nnyo byajja eno n'abisomesebwa byatuleetera
byajja no n'asomesebwa ne batuleetera afuuse musumba ajje ne mutunda okusoosi najje no n'atuleetera ne tusoma nehobeerawo omulala oli ate ye yategeera nnyo about the Holy Spirit n'atusomesa omwoyo wa Mukama n'atugamba nti omwoyo wa Mukama asobola okukolera buli kimu kyonna ky'otalowooza oba ne ky'owali olowoozezaako asobola okukola nga maama waddala akwatibwako bw'ati omukwatako ekigambo kye siryerabya yatusomesa n'atugamba nti akubeera kumpi okusinga ne peti gy'oyambadde nenjagala nnyo ekitabo ky'Abaluumi kye yatusomesa ku mulundi ogwo neŋŋamba bayogedde olwo nno netandika okusikirizibwa njatula obulokozi olwo njatula bwe bansomesa omwoyo wa Mukama ne bansomesa olwo olunaku yatusomesa omwoyo wa Mukama n'atusomesa eggulu n'atusomesa ne Geyeena n'agamba mu bulokozi kikwetaagisa ng'okolerera ggulu so sikulokoka ate n'oyingira Geyeena neŋŋamba nenziramu ne mubuuza ebibuuzo nga yongera ku mwoyo omutukuvu yatutuusa mu ggulu nti ye n'asomesa omwoyo omutukuvu for sure omusajja yasomesa omwoyo omutukuvu n'agamba kaakati ddayo oyogere n'omwoyo omutukuvu omugambe jangu n'addayo ekiro nempulira presence ya Katonda nempulira omwoyo omutukuvu nensituka ne bwenti nenyimirira ku kitanda naye nga mpulira essanyu muki ng'ate bwembukabuka ate nga bwentya naye nga mpulira nina omuntu yennyini nga si kyekiri ekizimu ekyannumbanga ekyayabakanga naawe neŋŋamba omwoyo wa Mukama n'ayogera nange n'agamba nti kati nze ndi mwoyo omutukuvu baako kyoyogera nange baako kyoŋŋamba bannange nalinga oba gwe basudde oba mukinga nze nansaanuuse nze nanensanyuka nemugamba nembuukabuuka mu bbanga nemugamba omwoyo omutukuvu jangu onnyambe nyina emizimu gimbikkulire kati tewakyali mulala ŋŋamba bannange omwoyo wa Mukama yantandikira okuva nga ndi bwenti n'atandika kimu ku kimu buli lunaku nga nyina okuloota eddagala gye baalisa n'aŋŋamba ddayo no n'oluzaalo gye baalunywera lwali busukka nnyanja n'aŋŋamba kola naye nga mu luzaalo olwo gye banywera bwe yaŋŋamba omwoyo omutukuvu tugende buli lwe nagwanga lwali mugga buli bwe nagwanga bwenti mu mazzi ne gayinjiwa ne gafuuka ennyanja ne tubakana n'ekisota togenda ngenda bwe nakisinzanga amaanyi ne ŋŋenda mu kirooto olwo omwoyo wa Mukama neeyunzeeko sooka oleke mpolampola atulira ayinza okugamba oba ati kyekyo bw'ogamba omwoyo omutukuvu atandika okubulikulira gye bansibira otandika okuloota ebirooto ebyenjawulo okulaga kubiri tutandike kimu ku kimu olwo ekisooka olwo ekyasookera ddala eddagala lye namanya ery'oluzaalo gye baliyengera maama gye yalinywera lyali busukka mugga Katonda era akikulaga akindaga era nga bwe nyimirira bwenti eno ku lusozi nga omwoyo wa Mukama ngamba olaba eri gye baakusibira naye kati tulina obbijjayo gye baakusibira osumulula oteeba ogende neŋŋamba nkoze ntya nti oyitaawo mu mugga mu kirooto n'aŋŋamba naye olina okussaamu amaanyi ojja kgendayo ogwe kennyini naawe kati bwe nayingiranga bwenti amazzi okugjayo bannanga amazzi ne geeyongera neefuuka ennyanja nensangamu agasota aganene netwezinganga n'agasota nemmala nenguwangula nengenda nenjijayo akadumula akalimu eryo eddagala oba mazzi ge bayengesa eddagala mazzi ga nkuba nenkomawo n'aŋŋamba ojja kuwangula genda mu maaso ogenda kuwangula nga mpulira eddoboozi naye nga eddoboozi eryo lyempulira nga ddene nnyo naye nga kwegandooza ne Mukama atwagala nnyo naffe tutekemu effort mu kusumululwa kwaffe era mpuliriza ali eyo totuulaawo obutuzi n'ogamba nti nze Mukama anaakola kyova olaba wanatulooza tuliwo abasumba bangi twandibadde tutuula ku buveranda awo nga bujjabuzi tukuteekako emikono ne tugamba kiwedde naye bayibuli egamba mu Kkungubaga 2:14 nti bannabbi bwe bakulabedde okwolesebwa okutaliimu tebakunnyonnyodde butali butuukirivu bwo okukomyawo obuki gwe kennyini gwokomyawo obusibe omulimu gwaffe kunnyonnyola ne tugatta wamu essaala naye nga gwe Katonda gwe gwakozesa kyova ne mu kirooto olaba bakugamba teekamu amaanyi gw'osaabaala ennyanja nenzirayo mu kirooto akadomola okajjeeyo neno mu kirooto nalaba ekibya kino kye bakulugamu embwa bikyeri ne baŋŋamba kati olina okijjayo
eddoboozi ne liŋŋamba ne mugamba nga ndi munafu naŋŋamba gwe genda ne nnyingira amazzi ne gatumbeera era nentala nenjijayo ekibya kati ekyasembayo lwali lulagala era eddoboozi liŋŋamba nalyo tukimala leero kino nendyoka nnyingira amazzi kuolwo omusota gwali gumize nalwana natuusa obulagala nga bwonna busensebuse bwe buti nga tubulwanira paka mukama naŋŋamba mubulwanira n'omusota kati nenkomawo eddoboozi teryaddamu nenva mu kirooto amina nenva mu kirooto neŋŋamba mukama kino kiki ngalo n'akaluulu mukwanaawo okwata bukwasira Yesu noweesiba n'olyoka ozina amazina mukama ng'okinkoledde obulamu bwange butandikirawo okukyuka neŋŋamba hoho mukama we no kino bw'okinkoledde nkomawo emutundwe basomesa ku birooto ekinkomyawo emutundwe yali musumba Ssekisaka mubuulira ekirooto ekyo aŋŋamba omanyi jangu emutundwe biseera byakulwana kujjayo buli kyonna gye bakiteeka kubanga nze bwe namugamba ate no nze nali manyi nti ebyange biwedde era kati ngenda Bulaaya ayagala nnyo okugenda ebweru namugamba musumba Ssekisaka nze nsaba passport wali ogisaziza eyo gye nasooka bank statement ng'ogyekakasa enviriza saloni nagigulawo n'obusente nga tebuliwo bimanyi London yali Denmark eyagala kugenda Denmark oba Canada kati naye neŋŋamba musumba Ssekisaka nsabira ngende ebwe nansekerera omanyi omwami oyo nansekerera kati bwe yansekerera naŋŋamba jangu emutundwe nenzija emutundwe nentandika namusanga yabuulira mwaka ki ogwo gw'okomawo sijja kugamba naye ndooza 2000 awo 15 awo 16 makati awo nentandika okusoma ne batusomesa ebirooto kubanga bali basomanga nnyo omuntu ow'omundu okwezuula kubanga bo gundi gye basinga okukwata ennyo sooka wezuule olyoka olwana olutalo ne batusomesa ebirooto biki bwe bibeera biki neŋŋamba leero luno nentandika kilasi y'abapya ate nentandika buto gye wadduka luli nenziramu nensoma naye nga nina ekitabo kyange ne peeni mpandiika nembuuza nga owandiika ki kubanga oluzungu nali mmanyi dwogera luli nasoma Luwalabu nze nga nze mmanyi bwembigatta bwembitegeera bwembigatta pozi wali osomye n'otuukawa P7 naye eyekyalo nga bw'ogimanyi eyo yali nzibu nnyo okitegeera naye olwokuba nalina amagezi mangi nakolanga ki nakwatangamu bwenkwatamu so nentandika okusoma ku birooto nentandika nenga mukama mbikulira kino mbikulira kwegamba mukama n'atandika okumbikulira nandaga ate kati olwo omusota gwe nali nago nga guli eno mu nnyumba enkadde mama gye yanzaaliramu ate nga nagwo guva mu ttaka bwe guti mu luggi mu mulyango gwagala okummira neŋŋamba wa nentandika okulwana nenwana paka lwentuuse nga jingoberera bugoberezi olwo bw'oba osaba otya lwagamba bwakwatanga muggono okuba olwo okizudde nti obuzibu buva mu kunywa mu luzaalo nfuna waliwo ekirooto kye nafuna ekyansanyusa ogwokubiri kyekirooto nalaba omukyala nga azze naye omukyala oyo nga mulogo nnyo yali munene naye mukama oba yajjawa omuggo nenkwata omuggo nenkuba omukyala n'afuuka omusota omukyala n'afuuka ddole bweti tetegeera yabigodogodo nenyiika sukaali mu muliro neŋŋamba bannange ate kino ekirooto ekyo nenkiyitako then nentandika okufuna ebirooto ng'olaba omuntu ng'alinga mukwano gwo ng'akuyita naye mu kirooto ng'olaba omumanyi naye nga tomulaba mu maaso nangamba nina muganda wange ayagala okubuuzaako biki ngenda okuwulira nga presence y'omusota kubanga ndoza kyali munze nga mpulira musota gwennyini ekyali kyeyubulira munze ne mugamba muganda omusota kiki nangamba gwe beera awo teweekyusa tewenyenya yajja kuwunyako buwunya ekyo ekintu nga kyagala okummira bwe kinepita Yesu omuliro ne gujja ne gukyokya nekitulika naye ng'ogulya musota munene gwali gwasamye nga gutandise okummira okuva mu kuki ku mutwe neŋŋamba bannange mukama ng'oli w'amaanyi era ebiseera byange ebibadde bisinga obungi njija kiro
kiro mu kifo kino ya kubanga mukama yamala nansumulula nembeera wembadde mweyo chachi era nga bw'okitegeera nti no tujja wano okusomesebwa ne tubeera n'amachachi gaffe gye tukola ki gye tusabira ya nembeera nga ndi mu chachi yange ate nga ndi mubuulizi wa njiri ate nga njagala nnyo okubuulira ddo tuddo ate nga ndi muweereza muyimbi simanya ate asha simanya buli kimu nze nga nkyagala kubanga mukama nsumuludde. Omwana okwagala kw'omwana kuvaawa? Okwagala kw'omwana tekwaliwo nnyo era saabisabiranga nnyo eby'omwana mwagale. Mukama yatuuka ekiseera nannyamba n'ampa ssente ne muteeka mu kisulo so nga sifaayo nga manyi nti nina buvunaanyizibwa naye simanyi oba namuzaala nti oba ntya Ngalave yo tojirina. Sijirina, nali sijirina n'akatono ennyo. N'asomera ku St. Peter's Nsambya mu Kisulo nga mwali. Yayingira ndoza wa Pittu. Munnange nga mbeera mu chachi yange ndi muweereza nze kinsanyusa kwe kuweereza mukama. Kyokka nga kyenkisinga okunnyumira. Naye mukama n'angamba ekiseera kituuse oveewo ne ŋŋaana. Ne baŋŋamba abasumba ne baŋŋamba olina okubeera mu saaluuni ne ŋŋaana. Ne bagamba nze ne Daudi yakyogerako nti nawulira essanyu nembawo ebyawandiika bwe baŋŋambanga tugenda mu nnyumba ya mukama kati ebiseera ebyo wali tokola sikolanga obulira okera ku makya n'obulira njiri naye nga n'abantu ofuuse full time minister kumbe ye mukama alina kyantegekera bambi sometimes tuyina engeri gye tukikolamu anti ebiro bituuka mukama asobola okuwummuza ngayagala osooka ofuna deliverance ate ebiro ne bituuka nagamba kati ate munaye tuddeyo tukole bubalansinge nzibulamu bannange nembeera nga obulamu kyakuzibuwalira ekyo kyanzibuwalira nnyo era nanyiiga nnyo nanyiigira abasumba nenyiigira abaki naye bambi tebaali bo nga bo okugamba nti kati genda otandika okukola si genda otandika okukola kwegamba baŋŋamba ne banvaako buli kimu kyonna nga nze nyina okikola buli kimu nga nze nina okubeerawo nga ndi mwangu nnyo muleete wano kino nekino yenze Bible y'omusumba yenze kazindalo tewali wayimba yenze kanonja yenze buli kimu yenze ne bagamba naye bannange gwe muwala gwe naye nga bakusuza busuza mama wange yatuka okali akayumba nga weekali nga nsula kakati ate bwe twamalanga olwo tusabye church zivuddemu 3 mu fellowship buli musumba ku bonna abasatu buli omu yalina church kakati nga baŋŋamba tujja kuwangayo ku kasente akatono akakuliisa naye ate nga nayinanga ba client nga bembuulidde enjiri nga mbasiba enviiri era bebadamngamba ne baŋŋamba Grace leero nsibaayo ku nviiri nja kujja ku church onsibireko anti gwe toyagala kuva ku church ate guwambuulira enjiri nsibira ku church naye ate nga bwenzisiba bwendi era nze essanyu lyange njagala ziwaayo zonna wali eri waakiri bo banampaako ne baŋŋamba naye gwe wabaaki biki nze naye nga buli kimu omwoyo wa mukama yafuukira ddala mukwano gwe nga yafuuka part of me nga ne bwe mba naagenda okubuulira enjiri nga ŋŋamba ojja kusinkana omuntu bwati ne bwati gwogenda musabira ojja mugamba ebigambo bwe biti ojja kusinkana bwati ne bwati musabire omugambe bwe biti bapasita kino nekino kyekyabaddewo kiri n'abeerera ddala mukwano gwange olaba bwembeera nga mpulira neeyagalira ddala wali eri olaba omusumba bw'akyogerako naŋŋamba gwe n'okuyitira oyitira ebigambo namugamba ekigambo kyoba nakitegeera ntya simanyi naye sitaani mubi bannange katono ekigambo kinzite nalwala ndowooza kwe kwali okusumulwa kwange okwekyo ekintu ekyobusungu ekyanzimbyanga nzenna nenzigwayo epozi walina n'ekyobusungu bwankwatanga nenzimba ebirogologo nzenna olwo namugamba ogambye otya ate nga ye yansomesa omwoyo omutukuvu kati ate ye nga nina engeri gye mulabamu ndala n'okusinga tatange nga nina engeri gye mwagalamu anti bakuteeka mu administration olwo munnange waya tezinaba kukwasaganya bulungi nga zita nanyiiga nazimba naziba obulago we nakoma okwogera we nakoma okufuka we nakoma okufuluma n'okulya ennaku 3 nga nesibidde mu nnyumba neŋŋamba aŋŋamba atya bw'atyo
aŋŋamba atya bw'atyo ne ŋŋamba omwoyo omutukuvu oyo omusajja yakunsomesa kakati jangu wano ondage gwe kennyini Katonda ye lwaki na mwoyo omutukuvu gwe kennyini Katonda jangu ombulire siva wano nga toyogedde nange neneesibira mu nnyumba ne mugamba nze mbadde nga nkukolera buli kimu nga nkwagala nnyo kyokka okkiriza abantu okubeera nga bannemeddeko ne banjogerera ebintu bye simanyi kyokka bambi nali sibimanyi to be honest nali siinako idea ku kye baali boogedde anti test erina okujja balabe obusungu bugenze emizimu n'emisambo gye gikulese gyasituka gyonna ogirese kati embala gye gyakuleetamu yeegenda etya we tuli awo bannange nga ndaba ekintu kingamba fovewo nga buli lwenzibira bwe nti ndaba nga bantwala mu ntaana naye nga kivudde kwani ku musumba ne ŋŋamba naye kakati nze nkoze ntya kivudde awo oba busungu bwo ku buso anti kati olwo ng'omanyi sitaani we yeeyitinkiriza naye yalaba ndowooza we wali wajja okuncamula obulungi ziveeko kusanga waggwe yabeeranga ku kyaki kati nzize kyaki nesibidde mu ruumu yange sikyayagala genda ennaku 3 nga bamukubira bamugamba Grace takyafuluma mu nnyumba tetumanyi kiki talina gwayogera naye nga ngamba nze nno ndi kunne mukama mugamba mukama olina okwogera nange era alina okujja okuneetondera kuba ebyo saabyogeddeko saakoze kino era mukama bannange bambi atugumiikiriza oyo Katonda nga atwagala bannange alina engeri gyatwagala nze ate alina engeri gyanjagalamu ey'ensusu kuba ndooza yakimanya ndi oba ndi helpless siina muntu yenna asobola kunyamba naavaayo neddoboozi eddene nnyo naŋŋamba fuluma ebweru nenfuluma ebweru olwo kirooto naŋŋamba tunula waggulu nentunula waggulu olunaku olwokusatu nga naganya okufuluma nentunuulira waggulu bwenti ng'emunyenye empitirivu nnyo nga eggulu teririna we lirabikira ndaba munyenye njereere naŋŋamba kati gweobadde oŋŋamba kigolooza gwe watondeeza emunyenye nga mugamba nti kaakati nze mbadde nga nkwagala nnyo nga bwekiwulira naye waliwo mu process y'okwesibira mu nnyumba nasomanga Zabbuli eya 35 naye nga baŋŋamba nti ekuba mizimu era wane mutundwe nga bagamba nti ojjawo omuntu n'okuba omuzimu ogumukozesa era nga ngamba mukama lwana neje emizimu egirwana nange nga giyita mu pastor wange gimujjeeko ogizikirize okwatenga bona akagabo ogizikirize bambi mukama naavaayo nayogera nange nemugamba ebizibu byange byonna oba omanye ebizibu byange nga nze siina kye nalekayo ne bwe nali nga njagala oba enjala okusiiga enjala nazimugamba nangamba byonna mbitegedde kakati nsinga kumanya nti oyagala ki ne ssente ne mugamba nina n'abantu bembuulira enjiri nabo banneefuulidde ate nga nabo mbagambye ne balokoka ne bagoberera ggwe kakati ate wano bano bendiisa nabo nabagalidde ebweru ate gwe kubanga gwe tonfuddeeko bambi Katonda naavaayo nambuulirira nangamba olaba abasumba bange abo ebyabwe bindekere olaba maama wali olabyeko maama wo nankubira ekifaananyi nga maama wange wali ng'afumbye emmere n'agiteeka ku lujjuliro n'atujjulira emmere naga kakati ani ku mwenna gwe beegayirira okulya naga nti njala ebeera ennuma nnyina okulya nagamba otyo kakati gwe walyanga wamanyanga nti mami alidde oba talidde nti ebyo tebyankwatangako oba alidde oba talidde nze kimu nalyanga emmere n'agamba be basumba bange bakuwa emmere ate saagala obafuule aido obasinze nga nze bakuwadde emmere ey'omwoyo oli emmere ey'omwoyo ekirala nangamba nti kati kankubuulire wali ogenzeko mu nnyumba ennungi nti ye ng'etukula nti ye kirooto nampa ekifaananyi ky'ennyumba ennungi ng'ennungi ng'enyirira nnyo nangamba bw'otuuseemu kiki ky'obuuziza nogamba ennyumba ngambye nti ennyumba enyirira nnungi nambuuza lwaki tobuuziza kisiimuula kigisiimuula nemugamba sitegedde kubanga nangamba ebyabasumba byange bikole ki bindekere baleke oyo si yeye oyo abadde sitaani ayagala okutta n'entaana ngiziise kaakati ogenda kuba mulamu okuva na kaakati ekintu ne kinjibukako ekyokuzimba sadda mu kufuna busungu obwo okuva olwo ekyo nekigendera ddala leero ne bwenkunyiriza wano
tokyazimba waya tezikyate ne bwonkola otya musumba jejje sisobola era nkutunulya bwete ate mbeera hambo nnyo nekugamba munange nsonyiwa ne bwe mbanga gunyiziza nkugamba nsonyiwa mukwano nentambulamu nenkatukomewo mu ddakiika ntono nnyo mikwano katuna ne kalakita gikyusa oba ya mizimu oba ya buzaaliranwa oba ya bulogo nga bagikusindikira naye agenda gikyusa mu gandalo lino erya Christmas. Katukomewo. Katonyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.